Banyabo mbagamba nga Museveni bwa yasindisa abamukumu okujja wano mutukette mumanye ne byetwogera wano basebo ne banyabo naffe tulina ya betusindikayo nga Museveni bwalwana nti eno Buganda ye simanye ina kubeera ya NRM basebo ne banyabo tugamba Buganda ne mukono nga mweri ya NUP era tetugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu tugenda kufaafagana n'omuntu yenna ne bwana abeera omu ku ffe agezaako okulwana NRM okututwalako ekifo kyaffe basewo ne banyawo bino byenjogera bya ddala ate bannange sisaaga okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza ngamu obukulu nga bannankyukakyuka kwe kumanya nti tuli ku kituufu bannange ffe tulina ensonga entuufu Mwami Museveni tali redde n'omulundi n'ogumu kututunuulira butunuulizi nga tumukunkumula omukono mu kibya bagenda kulwana bagezeko n'okujjayo balume n'ogwengulu okulaba nga basigaza obukulembeze bannange bagenda batiisatiisa bwe twogerera batandise dde okkubira buli gwe balaba nga yayimiridde nga yali mu kasonda akamu mu kyalo bakutuukirira ne bakutiisatiisa bagenda nabbajingako ebisangosango bagenda kusuubira okuddamu okuwamba basebo ne banyabo bwe twogerera tulina baganda baffe bangi baba tutenemu nga bakosa DPC we Nakifume eyo we Naggalama over 30 ne babatwala mu kooti musimanyi babakutte Island soda lesimanyi banyunyusiza Kibuule wakati mu kumugamba nti transformer siyo muddamu mutya omukulu bino basebo ne banyabo nsazewo mbyogerera kubanga intelligence tuzifuna ate basebo ne banyabo mbagamba nga Museveni bwa yasindisa abamukumu okujja wano mutukette mumanye ne byetwogera wano basebo ne banyabo naffe tulina ya betusindikayo era bangi batubulya information efaayo kati gwe gendayo ng'okimanyi nti amazima tujja kutegeera basebo ne banyabo eno bino byembagamba ye intelligence eviira ddala ku kinyusi inji ezimba zuddawo mu Mpoma satellite ezimba zuleyo Kampala basebo abasula wali wa Sempanji ne Wayiga okugezaako okulaba ngeri gye batufufugaza nga Museveni bwalwana nti eno Buganda ye simanye ina kubeera ya NRM basebo ne banyabo tugamba Buganda ne mukono nga mweri ya NUP era tetugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu tugenda kufaafagana n'omuntu yenna ne bwana abeera omu ku ffe agezaako okulwana NRM okututwalako ekifo kyaffe basebo ne banyawo bino byenjogera bya ddala ate bannange sisaaga bino nabigambanga Kibuule nga lowooza ndi mu byakusaaga basebo ne banyawo obuzibu tusinza okusanga essaawa eno nti abamu ku ffe babalimbye n'obugaati obutonotono Museveni kyasinza otukolako ekibi kwe kutwavuwaza era ng'oli bwe bamuyita ne bamuwaayo omutwalo oba ebiri oba 10 alabira ddala nga abamununudde basebo ne banyabo omubbi buli lwobeera ng'ogoba omubbi ng'adduka n'ekikapu ky'ensimbi buli wajja mu kikapu ky'ensimbi n'ajjamu omutwalo oba 10 n'akikasukira n'asigala ng'adduka n'ekikapu era asigala akubbye katisingako okumugobera ddala n'omujjako ekiki bannange tugoba Museveni n'abo bonna abamukongojja okubajjamu buyinza nsiiba nkibagamba basebo ne banyabo mwanyi nazo nayogedde ekigambo naye ab'emukono North nsiiba nkibagamba basebo ne banyabo nga tumaze okukwata obuyinza wano wemba mbateekateeka wano Kasankalo nsiiba mbagamba we bamuba mulowooza nga Kyagulanyi afuuse president nandikutteyo omuntu wamu ne muwa omuzindaalo n'akakasa byenjogera basebo ne banyabo gavumenti nnene
era sigenda kuyayana ati no bannange nfo okubeera memba wa palamenti kubanga gavumenti ki kati abayayana okubeera memba wa palamenti tulina okulwana bwezizingirire tukwate gavumenti bwe tukwata gavumenti waliyo okubeera solicitor general waliwo okubeera attorney general waliwo okubeera DPP ebifo by'obulamuzi bingi ngera omulaba Museveni bwasiba bigabira abooluganda abakono ab'emikwano ono agenda kubigabira abalina obusobozi ate nga nkakase basema ne bannyabo nti nze omu ku balina obusobozi mu Uganda empya mu gavumenti ya Kyagulanyi. Basema ne bannyabo mbasaba nga tusimbula okuva wano buli omu atandike amunne si mu bubi nene mu bulungi okukakasa nti ayingidde mu nnyumba okukakasa nti akedde oba kiyagenza akomyewo bino mbibagamba kubanga basebo ne bannyabo NRM eri mu kola nteekateeka ng'oggyeko okututiisatiisa ng'oggyeko okutugulirira n'ekyekiwamba abantu baagala kuddamu kukikola naye mbagamba basebo ne bannyabo emukono north eyo mwenna mukimanyi bulungi awataliimu kubuusabuusa kwonna gavumenti y'NRM ng'eyita mu minisita oba memba palamenti ali mu kitundu ekya mukono north bawamba Kanata Muhammad ne Sempija Yuda bino mbyogerera mu maaso ga TV te bulungi Kanata Muhammad giweze emyaka era tugenda kukoza myaka 5 ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba twali tumumanyi bulungi ye yali komanda waffe mu gombolola y'Ennama ne gavumenti ya Mwami Museveni ng'eyita mu kibuule bamuwamba n'okutuuka essaawa ntaddanga mukulabika era twalonkinga kampeyini okutta omuntu musango gwa lubeerera ne gavumenti y'NRM tutandika okutimba ebipande buli wamu nga tubanja abantu bafaamu gavumenti y'NRM ne banna NRM bonna mu mukono north bakoze kinene nnyo ogenda nga batimbulula ebipande bya Kanata Muhammad ne Sempija Yuda basimu ne bannyabo bino netwogerako bya ddala nze Mwami Museveni simuyinaako nnyo lutalo ku Kanata nze kyemugamba leeta abantu baffe tubaziike mu kitiibwa Kanata Muhammad tumwetaaga yaleka abaana 14 basebo ne bannyabo mwenna mwandibadde essaawa eno ebitemusinga okutuvumirira nti kakati enumulaba n'abaana ba Kanata tebasoma ebyo temubibuuza ebyo basoma bo ye bali batya ebyo byo temubibuuza ne mutandika mugenda kuwambya abantu b'abantu muleka oli eyabawamba ate mugamba nze n'olwo ensonga eyo basebo ne bannyabo buli omu yeeteeketeeke ffe nga bakomanda tuli bamalirivu nnyo okulembera olutabaalo luno ketonyike NRM tedda mu mukono wano wanga president yatugambye buli omu ataayize wali kakati nze ntaayiriza wano twabadde twagala nnyo okumuwerekera buli wamu tugende nga tutambula yonna gyagenda nga tulaga obuwagizi nga tugambe tufisse obudde bungi tubeere ku ground wano buli omu ali wano alina ebbanja basebo ne bannyabo okukola kyasobola okulaba nga tutaayise NRM tulina okukozesa connection eyo yonna okulaba nga tugusa ekibiina kyaffe ku tiko yawo kwebaza ku lwa Katonda olw'okulaba nti omubaka waffe ataliziddwa ayise mu kusomooza kungi yawo kwebaza nti yampa omukisa ng'ali ku kitanda tukulembera bannaffe nti tetuva wano tumaliriza nga bazituwadde oba babadde baagala oba tebaagala ffe bazitukoze eki ebirala si bye twagala ebayibuli ekitiibwa yakyogerako ogenda mu Hebrews ndowooza 20:25 egamba never forsake fellowship temulekangayo kukuŋŋaana ate oluggi owa maama owa taata luba luki luggule n'okulungamizibwa so ekikoleddwa leero wano kibaddemu ebintu 3 ekimu ku byo ye nga ye
alina essanyu eyokuba nga yakavvuunuka obulwadde ng'agenda kuvvuunuka mpolampola. Ekirala bwe bula nga tuteekera omugenyi omukulu agenda okujja ku lunaku lw'okwebaza ku lw'omukaaga. So mulimu enteekateeka eyo ey'okola tutwaniriza tutya abagenyi kubanga omugenyi aba mugeyi. N'ekisembayo kye ky'osinyizaako ekyokola nti tukola reconciliation meeting. Omuntu ng'ogenze mu lutabaalo oba wali olutalo wabulawo kunuubulwa ne vetting olw'okuba nti ekifo kimu kyajjako abantu 10 naye kulina kuvaako omuntu omu. Abantu abo tosuubira kuba nti basigala kyekimu. So ofunayo akadde ne mwogera ng'abasseruganda baga nti abooluganda bita nebikoonagana mpawo kyatika. So kyekimu ku ebyo meeting zo zijja kugenda mu maaso nga zeetoolola disitulikiti yaffe ey'omukono okulaba nga tunyiga ebiwundu n'okukkirizisa abakyalimu enkenyera okulaba nga tutambulira wamu. Ekikulu kya byonna ke kaluka pulezidenti akasooka. So tugezaawo okuwumbawumba n'okuzza abantu baffe kubazza emitima egyali gyennyise okulaba nga tusobola okuwanirira lutopena yaffe pulezidenti waffe Kyagulanyi omwagalwa w'ensi eno. Ekyo bwe tukimala tujja kugenda nga tuka ku mitendera babaga nti agali awamu ge galuma ennyama. Ekikola makulu kugenda mu lutalo nga komandi ziri 3 oba command center. So leero tuzze okugatta tugende central command tugende tuvoozirire.